mazima ensonga y'ebyobulamu abamu tugikola mu ngeri ya lubalaato tugenda kwebuuza ng'onoyita mu mwaka guno 2024 ng'oli mulamu biki by'olina okusaako essira Dr. Tandikirawo. Nga tutunaba kugenda mu maaso okusokera ddala nsaba omanye nti nze neddira nnyonyi nyange era ffe wa Kabaka omulimu gwe tukola mu lubiri tuli basawo. Wamma kyova olabanga ebintu bino bikwanguyira. Akulembera abasawo baatutwala tukiikirira ye Madam Grace Cheyune. Yes. Naye alimu ka link wadde ya mwami gwe yafumbira wa nnyonyi amakulu era waliwo link eyo oba otulaba kivulaba tubibaamu nga twegevaana era kivulaba ne Katonda yampadde mu ekyo nti mu Afrika yonna nze nkyasoose eddagala erisenya amannyo ekyo nakyo lwakuba nti obulambike waffe bwa ddagala singa osanga tekyali bwekito nandibadde siringa bwendi kakati n'ekirala tubeera n'obukulembeze nebaza Dr. Grace Nambakya mukadde waffe Jamiru Lutakome mukadde waffe Biomac abo be bamu kuba tukola nabo emirimu gino baba bakulembeze baffe naye nsaba okkirize mukadde waffe yali atutwala mu busawo buno wali omumanyi baali bamuyita Abdukarim Musasizi oba amumanyako yajjulukuka ndowooza myezi nga 7 emabega twamuziika naye obukulembeze bwa Nakotha bukyaliwo. Nze ku lukiiko lwa Nakotha ntuula ku educational panel nze vice chairperson wa education committee naye nno tulina abaagala obukulembeze mwenna mujje buli ayagala obukulembeze bwa Nakotha mwenna nga nakusa mwezi 15 tugenda kubaawo okulonda buli ayina ekifo kyonna kyayagala please tujja kuwa ennamba y'essimu nga tumaliriza. Way forward omwaka guno 2024 ebyobulamu abantu baali bitunuulidde batya mu bbanga line lye tuddako era mu ngeri esoboka mu ngeri ennyangu tojagamba abantu kugenda India buli kaseera tebajja kusobola kugendayo so mu ngeri esoboka nina ensonga zenkuwadde 8 naziwandiise wano mulimu okulya amazzi omusana empewo ebirowoozo duyiro exercise obuyonjo n'okuwummula mpulira program nebenjikumirano nenva mu studio kati twagala bino tubirambike ogwange guba guwedde tubirambike bino 8 omuntu abikozesa atya mu guno omwaka ebyo mu mwaka guno bannanga batulaba okulya wakwogeddeko mukimanye nti obulamu ye priority. Obulamu tulina only one passport. The moment you go, no return ticket. Ate ng'okufaako kuli mu ngeri gye weeyisamu okulwalako kuli mu ngeri gye weeyisamu. Nsaba mukimanye nti obulwadde bukolebwa waka si mu nnyumba yonna mu ffumbiro kyovulaba programu zino ze mba nsomesa abantu nzaagalako bakyala mostly mwe abasajja muli bakivangula ogenda na bino byenkugamba naye omukyala bw'ategeera ebintu bino atambuza amaka obulungi. Nze abakyala bange baategeera engeri gye tutambuzaamu amaka naddala mu byokulya tetulya mmere kiro ssaawa 3 no food kati n'abaana bagenda tuzimbe ekyo kati omwaka guno gwe tugendamu tuzimbe enteekateeka y'ebyokulya byaffe enteekateeka y'obulamu bwaffe mu maka gaffe naddala mu ffumbiro wano olabayo nkusuubira mu mwaka guno gw'omukyala ndaba kale naawe taata ti ku mmere yonna gy'oteekateeka ku bintu byonna by'oteekateeka lazima kulina okubaako emmere embisi nkiddamu emmere embisi togenda kuliisa bantu bintu bitayidde emmere embisi otegeeza ki embisi giteeketeeke ku mmere enfu emmere enfu y'emmere enfumbe teekateekako emmere ennamu emmere n'enfu tugirye kuwooma nakukkuta labayo tufumbye oluvuuto lwaffe olutooke lwaffe mashallah tufumbiddeko katugambe entula kubanga amatooke tugaliira oba toyagala kulwala ku matooke mu mwaka no tuteekateeka ku matooke g'ofumbye tuliirengako either doodo oba ennyaanya oba kapeki oba sere oba doodo oba green byetuliira ku matooke lwaki tuliirako nnyama ekyo nakibagamba abantu baffe abalungi tubakubiriza endwadde lwaki tufuna ulcers kuddira proteins n'omugatta mu kiseera kyekimu ne carbohydrates emmere ezimba omubiri bwe tunaagigattika mu mwaka guno n'emmere etuwa amaanyi togenda kuwona ulcers nkiddamu buli kimu olina kirya kyokka na kyokka
buli kimu kiri kyokka bw'oba obyagadde biweemu akadde kanyanguyeko ekintu kye tutegereke bulungi. Mu mwaka guno toddira kulya matooke na nnyama kikyamu ekyo oba tukiveeko mu kiseera kyekimu okuddira n'olya akawunga ku bijanjaalo kikyamu kya bulabe era tekiriiyo. N'ebyo bya bulijjo abantu bye balya ku masomero wa bijanjaalo kawunga ebibaddewo katubateeketeeke mu mwaka guno babitegeere bulungi nti sinnagaana kulya kawunga na bijanjaalo naye time laga is very much important. Tolya kawunga na bijanjaalo mu kiseera kyekimu wabula lya kawunga ne supu Dokita, okulya kawunga n'ebijanjaalo amatooke n'ennyama oba n'enkoko kyabulabe ebyo bintu biro biraba kyabulabe bibiri nti biraba ebyo nja kufunira akadde akakumala obulungi tekagenda kumala leero okunnyonnyola omuntu okukitegeera ku nsonga eyo kyo tusooka tukibuuke tugende ku mazzi tugende ku musana tugende olwakadde mu mwaka guno tubakubiriza okuyonja embuto zammwe obulungi. Ekintu kino mukiraba ebintu bino mubinoonye byebiri tulina amagezi ge tubawa ebintu bino mubinoonye okwate amazzi n'eddagala eryo eryakiragala yenga ebintu ebyakiragala biyiwe muno ndowooza mukiraba bulungi. Bw'omala owanike waggulu w'otuuka gwenga gwe wanika w'otuuka tuli mu kinaabiro tuli mu tayireti yaffe wanika amazzi gano g'otadde muno beddagala ligenda kuyaayaana nga liyita mu lupiira luno kutama ng'omuntu asaala kutama akantu kano katono nnyo kano mukalaba katono nnyo ate manju waffe wenkana bwe wati obugazi buli muntu bwe wati bwe wawe bwewenkana ne wange bwe wati bwewenkana naawe tunula wawe totunula munno ojja kumusunga nti mukama nga yamugemulira kati kano okasonseke waliwo ofulumira eddagala lyotabudde liryakiragala oba amazzi agali mu kaniimu gakuyingire mu lubuto bw'omala suukunda ekibuto ekyo foku bwenfukumula ekibuto nga temuli nsangi bwefukufuku omale otule ku bucket oba ku toilet okomyewo kasasiro yenna ekyo mukikole buli mwezi beera nga okikola buli mwezi emu ku nkola ey'okudiwaminga n'okkirizinga munda olubuto. Bwe tudda ku kiri ky'oŋŋambye eky'amazzi lazima muganda wange nga tonnaba genda mu mmotoka sooka olowooze mu ccupa yo bakuteereddemu amazzi eccupa ebeere wano mu mmotoka gwali ku bodaboda beera n'eccupa leero when it comes to bodaboda people ate nga nkyali ku babodaboda n'aba trafiki baganda bange aba trafiki mugenda kulwala aba trafiki bali mu nguudo 24/7 asika emikka asika obukyafu omusana n'ebirowoozo owa trafiki oyo n'ebirowoozo era nze ntera obbasiŋŋaana n'omwayo akacupa k'amazzi n'omuga doctor thank you very much naye aba trafiki mugenda kulwala agalwadde ge mutamanyi naye mukyuseeko mu mwaka guno nti amazzi beera nago kubanga ofuna empewo embi omusana gukookya ebirowoozo n'ebirala ebyamakaago byonna n'obeera aba trafiki amazzi mu mwaka guno n'aba bodaboda tutula nnyo ku tanka n'otula ku tanka tuli mu kino omusana mungi amafuta bireekaana tonywa amazzi so amazzi makulu nnyo eri omubiri gwaffe. Omwaka guno gwe tulimu guno 2024 okuwummula kikulu bagamba work without play makes Dr. Yasin Zwa a dull man. Buli lwokola nga towummula ofuna embeera etali ntuufu kyova olaba Qur'an egamba waja'alna nawmakum subata Allah yatukolera okwebaka nga kuwummula kwaffe resting kigambo kikulu nnyo mu mwaka guno tokola 24/7 bwe bagamba kikyamu nnyo get an ample time of resting kyenva mulabanga baganda baffe abazungu batusinga naagaaka ngendeko mu Africa nkole ki mpumuleko so okuwummula kyakulu nnyo mu mwaka guno nga tuplaninga nga tuwa plan resolution ez'obulamu bwaffe mu mwaka 2014 resting is a factor mu bulamu bwo. Ekirala ebirowoozo ebirungi Morris okwewala okweraliikirira. Yes, Morris nkwagaliza omwaka guno ogende okole hijja because Morris naye si kibi ogenda n'olambula si kibi ekyo ofune oba ogendeko ekalangala tukita kulamaga bizogenda Israeli bizogenda Italy bizogenda agendako wali ekalangala wano okumpi mu Uganda wali hoteli ez'amaanyi nnyo omuleko stresses n'ebyuma bino bibese zikendeereko kikulu nnyo mu buwangazi bwaffe. Ekirala mwaka guno 2024 mufube nnyo okulaba nti
okwota omusana batugamba vitamin D kikulu nnyo bazizuula no 1922 bwe bazuula nti vitamin B eri essential y'omubiri gwaffe kulaba bino ebintu bye tulya byonna bituyira mu mubiri gwaffe tulidde bino ebikola bye mbagambye n'emmere gye mbagambye omubiri gufunamu birungo minnyo nga phenols alkaline bingi nnyo minnyo egyo kati bwe gituyira mu mubiri gwaffe bwe gibeera mu mubiri gwaffe ne gitakozesebwa ne vitamin D jijja ne gituyira ewantu oyo calcium gwe tunoonya n'agenda mu prostate gland yaffe n'agizimbagatanya naye buli lwoyota ku musana naddala ogw'okumakya ogwo nawa n'akawungeezi ebirungo ebyo byonna bisaasaana mu mubiri omubiri ne gubikozesa olw'akasana kali so kwe kwotwa ku musana okwo kwe twogerako 24 bino bikulu nnyo naye okubeera mu bizimbe nga bino n'oba ojja kulwala endwadde ez'enjawulo 24 ate bw'onoogenda mu malwaliro ebintu ebimu oluusi mu malwaliro bagamba byakomaawo ffe tulina we tutuuse naye nga bannaffe batugamba ekyo tekiwona okusa ku research tukubeezawo bubeeza okusa ku research zaabwe ze basoma bo bagamba ekyo tekiwona ate ffe awo tusingako kuba bino bye mbagamba batulaba balungi ffe tusoma science beyond science tugenda ebuziba ntugamba baba bannaffe abazungu bakomaawo ate ffe twasukkawo kuba obutonde tebulina limiti obutonde tebulina limiti ekirala oyogede ku buyonjo obuyonjo Morris kigambo buyonjo labayo boddira ebikopo ewaka 24 noddira ebikopo awo ekasowaani bino bitadde mu nnyumba sambala obuuka bugenda kujjamu obuuka bunajja obwenjalo bw'omanyi ne bw'otamanyi emmere eri egendeko ebiwuka bikuyingire mu mubiri gwaffe newankubadde abantu tuli ddudu abantu tulina ebiwuka bingi mu mubiri gwaffe naye tukuume tukendeeze ku bungi bw'ebiwuka tutambule n'ebintu ebituyamba nze mulaba mukuuma obuyonjo mukuma obuyonjo bwaffe obuyonjo tebuli ku mubiri gwokka n'akamwa nga tusembyayo kino abatulaba abalungi mu buyonjo mukuma obuyonjo tutambule ne tisibulasi tambula ne tisibulasi zaffe oba tutambule n'obuti bwaffe era mu nsonga y'okusenya akamama abalina butisibulasi buno wano eno wasenya mannyo kyokka ate emabega tisibulasi eno we wasenya olulimi kino ekigalo kino ndowooza mukiraba kino bakitanva mu mba ndowooza kino kisonga mu muntu molisigwe kyekisenya ekibuno era tukwata ekigalo kyaffe noyise eno bwoti n'onyiga ku bibuno byaffe bw'oba ogenda okusenya amannyo oba ng'osenya amannyo olina okuba n'obudde obumala kyekyo so si nkubejja twala budde eno wasenya mannyo era amannyo gaffe tugasenya mu mbeera bweti tusooke tujjemu emmere eyo eriibwa kawuka emmere eriibwa akawuka mu kamwa kaffe tekalya linnyo lya muntu teri kawuka kalya linnyo ko kanoonya mmere bakamala okulya emmere eri ne kapama oba ne kafuka kyekapame kyekyo kiri acidic ekyo kyerinnyo ly'omuntu era batera kwokya mannyo gano agali wano kubanga galimu ebinnya ebiregamya omusulo n'eppupu w'akawuka bw'obijjamu era bwe munayonja amannyo mujja kuba eddagala lyate mugenda ddigula tusembyeyo exercise ng'osiibula nga nsiibula exercise kigambo kikulu nnyo naye should not be vigorous exercise tombwaga kikola kufiirawo ate webalire exercise ezijja mu mubiri gwo nze ni musajja mutono sikola exercise ate gyamaanyi nnyo bwe tuba tusitula kirungi okusitula nze nina kilograms 6 oba 5 buli lwe nasitula ebintu bya kilograms 7 ngenda kukosa mutima kati ku kilograms zange zina 6 zina 5 nyina kusaba bintu bya kilo 3.5 nga tukola exercise waliwo ze tuyita bye back exercise olabe okuva ku kigere ekyo mpaka ku viiviiryo noonya ekintu ky'olinnyako nga kyenkana obuwanvu obwo obeere ng'okola bwoti side emu ne side emu ezo exercise ekirala osobola okukola bwoti kwata wano 1 kilo na wano 1 kilo obeerewo otuuke mu mbeera kumpi ekankana bwe ojja kulaba nga otuuyana ezo zezimu ku exercise ekirala okuddukirako mu nnyumba yo bwebanga emala obulungi waliwo entono mu lujja okudduka naye bwolanga otuuyanye si byampaka mulimu akola ennyo exercise ez'amaanyi nnyo ate ojja kufuna okusomozebwa kw'omutima Dr. akadde katugendeko akaddeko tubaagala nnyo bannaffe abatulaba
nebaza okundeeta okubaako ebigambo bino byensharinga njagala nnyo okusomesa abantu bwe mbanga gye muli please obudde bwa BBS fine nabwo babutono bwe mbanga gye muli nga mwagala obasomesa free of charge kasooteeka mu kawerubaale kwange amafuta oba muli bakyakyeeze oba mu mizikiti oba community mutuyite tusomesa abantu kubanga nze nina bingi bye mmanyi naye okufa nabyo tekigasa kambibawe mbeere nga mubikozesa noza tubawa akanamba k'essimu nga tumaliriza kale baako okulukuunyaawo 07774 00 979 07774 00 979 ne 0700 38 48 ana 0700 38 48 ana ze Dr. Zwa Health Living Ambassador mbagala nnyo bye bye toyanza nnyo toyanzege ensonga y'okulya nkulu byogenda okubanga olya okunywa amazzi ate okufuna ku kasana akasamusaamu okufuna empewo ennungi okwewala ebirowoozo ebyo ebikunyika ate mu ngeri y'emu okukola dduyiro kosa obuyonjo ate era n'okuwumula ekimala bw'ono bikola oyinza okubanga obulamu bwo ogenda bukola bulungi omwaka guno ogwa 2024 ate gusobozesa okutuukiriza byonna bye wateekateeka mu New Year's resolution nze Morris Mukibe Mugave tugenda kutusaako enteekateeka